Empaka za cricket eza T20 za kuzanywa ku bisaawe ebiri okuli ekyerugogo ne Kyambogo. Empaka ezigenda okutwala sabbiiti nnamba nga ziyinda za kuzanywa ku musingi ogwa ttiimu zonna okusinkana awaka ne ku bugenyi era za kwetabaamu amawanga ga Africa amalala 5 okuli Nigeria, Botswana, Zimbabwe, South Africa ne Kenya. Botswana ejja kujja mangu igezeko kufuna friendly match. Uganda nayo ebadde ne okwetegeka mu empaka zino ebadde yakava UAE era ne match yesembayo ejja kubanga ezanya ne Nigeria. Ttiimu ebbiri ezinasinga zinnazo mubonero za kukiika mu mpaka ez'okusunsulamu amawanga aganentaba mu z'ensi yonna mu Novemba w'omwaka guno e Dubai. Nigeria etuuka nkya okusobola okumanyira embeera y'obudde bwa Uganda era yakuzanya empaka ez'okwogezaamu nga February 20 terunatuuka. Ensi zino nga zituuse wano ebitundu ebyokunywa kugamba okupromotinga tournament eno ebyo ffe ne tweyama okukola ki okubikolako. Ttiimu okuva ebweru za kuweebwa okusula okuliisibwa ne tiketi z'ennyonyi nga byonna bisasuliddwa kampuni ya Pepsi. Uganda ba champion ba 2011 era nga be bategesi bali mu kutendekebwa okwakaasa mmeeme e Lugogo. Frank Serugo, WCV, Lugogo.